Yes. So you cannot paralyze a country when you have a majority in parliament. No. What's the purpose of having a majority in parliament? I sympathize with them. Nti singa njagala okufuna ekintu nesanga office nyinza kuga omanyi lwaki okinyimye siri munyankole siri mucholinga gwa aba mucholi wali kimuwadde. Do you know what happens? Okimuwa kakati bano bali mu opposition bano baba bulaka meyiringa. If there was a speaker or deputy speaker atava mu opposition singa bete babikola lero bamanya ati bano bali mu opposition babagamba mwe kati mwe the black meeting them. Otherwise parliament can operate as tebasobola kubawabira lwabera keteka libayisali yonna ngabana opposition bali beru fine column. And in a multi-party system a column must have a certain a lot to pass must have a certain percentage of the opposition. Kati mumuli kumoralistic, but the parliament does not operate on morals. Politics does not operate on morals, not at all. Kakati kijja kutegeeranga ebo mulaba muyine etteka mugenda okuluma. You are setting a very dangerous precedent. Naye kye bakola kye kituufu mu nkwatagana n'okusebeni akozesa broad base naye nga tebakitegeera. Broad base government means I pick you as an individual, I sack you as an individual. A coalition means we agree on a minimum program. Era ba minister tubakiriziganyako mpa defense nkwe internal affairs. If we find one of them wanting era ava mufe musebe ntakiriza bya coalition lwaki lwakuba miyekera government etambula yabera mu UNRF nga etambula government ya coalition etambula tetambula. Things to move there must be a dominant factor. East African Federation teyinza kutambula ina mu dominant factor net etambula America. In all the discussions there must be a dominant factor. Omuntu gwe mulinda mu family sente mekata okubawo empira jawano jonna tiimu zaali zitambula kaweya yabagamba nti home ground yaffe Masaka awakana akutuko sente express yote tambulangako bagitumako ne bitano munya bagikubetano ne drawing era bagikuba nenya express tetambulangako lwaki teina dominant factor aina sente alagira ekityo nekitali mu dominant factor tikitambula ne family ino kubeera mu ne dominant factor bano abanyarwanda bajjanga batambula babeeranga mu ne kalimanzira akulire ekkubo abasegulire ekkubo. Yes kakati ekyo temusobola kutambuza kuwanga mutali dominant factor. Once you bring morals nti kati morals zijja na kutuuka mugambe naye Museveni yeetalabika nti atufuze nnyo omupiira bolo control lifu tafuwa ne bannamwe mubawemu mugwenoonyeze naye nga waliwo etteeka eryayita wano nga waliwo abali ebweru bwe badda ne balizzaayo eri ebisiyaga eryasooka eryaki eryebisiyaga eryebisiyaga kyeri bakozemu nze nayogera gwe kuuma ennyumayo omusiyaza akozeeyo gwe kuuma ennyumayo buli kumakya